Weewaawo akati omukyalo ono wammamba, omukyalo ono agambye nti alina ekibuuzo. Omukyalo ono abuuziza nti kiva ku ki omuntu okuba nga yeebase n'ameketa amannyo. Akati obubaka buno twabusomesaako emabega eri bwe muba nga temwerabidde obw'okumeketa amannyo. Amannyo gasibuka mu bitundu bya mirundi 3. Oyinza okuba n'omwana ng'ameketa amannyo mu nnyumba oba ewaka oba nga mwebase mu kiro, mutabani wo oba muwala wo. Mu kitundu eky'omwana ayinza okuba omwana wa myaka 6 oba 5 oba 10. Mu maka omwo mubeeramu omuzimu oguba gubanja bannyinimu. Kyokka omuzimu ogwo guba tegwawudde bika. Gusobola okuba gubanja oludda olwa maama, gusobola okuba gubanja oludda olwa taata. Kubanga omwana alumbibwa enjuyi zombi. Singa lubaale abanga aluma maama wammwe mu famire, naye nga maama yeewuliikiriza, lubaale aggukira mu baana. Abaana ne basula nga bawoowoola, nga bagugumuka, bameketa amannyo, bakola ebintu eby'enjawulo. Ekyo kitundu kya maama. Singa lubaale abanga abanja taata, taata alina ebintu by'alina okutereza naye nga yeewuliikiriza, waliwo ebintu eby'enjawulo ebiggukira mu baana. Kakati abaana bo tebaawula, abaana bagatta abazadde bombi. Kubanga mu kitundu ekyo waliwo olugero olugamba nti olukwatira ku mwana okeera nnyo. Akati olukwatira ku mwana tebaawula muzadde oba maama oba taata. Eri omwana ayinza okufuuka omugwengere oba abalongo ne bamwonoona nayonoonekera ddala. Naye nga mu kitundu ekyo endeemuzaala eya maama, maama alina bye yagaana okukola. Ate eri omwana ayonooneka naye nga agatta ekitundu kya taata ne maama, ng'ende ezimuzaala zombi zituddeko amabanja. Akati mu kitundu ekyo eky'okumeketa amannyo, kitundu ekireetebwa omuzimu mu katundu akasooka. Omuzimu gumekesa amannyo. Taata ayinza okuba alina omuzimu oba omuntu gwe yasikira oba jjajjaawe oba omuzimu nga gwamulonda bulonzi nga si busika bwa mulumbi. Taata nga yeewuliikiriza, okitegedde, omwana atandika okumeketa amannyo mu nnyumba, mu matumbi, mu kiro nga yeebase, oba maama nga yaliko omuzimu bwe gutyo, omwana atandika okumeketa amannyo. Oba omuntu omukulu gwe wennyini, taata osobola okuba nga gwe ogeemeketera. Omukyala nga buli lwawamuka ekiro akugamba ne mwami osula omeketa amannyo. Kati ng'olina okutambula onoonye, ogenda okutuuka ku musawo nga kkuba omwesonga ga nti waliwo omuzimu ogukubanja, oba kugenda kulima bijja, oba kuteekawo kifundikwa kyagwo, oba gwagala we gunywera mwenge, oba gwagala we gutudde. Kale nno emizimu gimekesa amannyo. Naye mu kitundu eky'okumeketa amannyo ekyokubiri, ekitundu kiva mu mulongo kizza. Omulongo kizza amekesa amannyo mu katundu ak'omusezi. Okitegedde, omusezi w'abeera yeesungira nga alindiridde okulya. Omusezi ameketa amannyo era alumemba era yeeyayamula. Okitegedde, era kyova olaba nti mu katundu k'okweyayamula oba abamu kwe bayita okwayuuya, ekitundu ekyo kitudde mu kitundu eky'omusezi ne kituula mu kitundu eky'omuzimu. Omuzimu guleetera omuntu okwayuuya n'aleeta n'amaziga ne gakulukuta. Amaziga agakulukuta, kitundu kiba kya muzimu nga teguteredde ng'ennaku eguluma. Singa omuntu ayayuuya n'aleeta amaziga, amaaso ne gajja ebiyengeyenge, n'akaabira ddala, amaziga ne gakulukuta, oba tegakulukuse naye nga amaaso galimu amaziga, okwayuuya okukuba kwa muzimu. Kyokka okwayuuya obwayuuya, okwayuuya okukalukalu, nga kwayuuya kukalukalu, okwayuuya okwo kubeera kwa mulongo kizza nga atambulidde mu kitundu ekya Kabaka bulamu. Okitegedde, omusezi alina ekitundu w'ayayuuyiza. Era singa bakugamba nti tokkirizibwa kuziika ng'oliko empewo ya Kabaka, bw'otuuka mu lumba omwo oyayuuya nnyo. Akatundu k'okwayuuya kagatta ekitundu ky'omusezi n'ekitundu eky'emizimu. Okwayuuya kw'emizimu ye muntu ayayuuya n'akulukusa amaziga oba n'aleeta ebiyengeyenge. Ogwo guba muzimu nga gubanja nga teguteredde era nga we guli gukaaba. Ekitundu ky'okwayuuya amakalukalu, okitegedde, amaaso ne gasigala nga bwe gabadde, ekitundu ekyo kya musezi. Ekitundu ekyo kitudde mu katundu akakizza n'akatundu aka Kabaka. Era abasinga be baagaana okuziika, temugenda mu maziika, mwegendereze nnyo ng'ogenze mu kuziika. Okwayuuya kwe kukulembera.
olw'omusezi aba ali ku jjoba nga yeeswanta kubanga oba olabye omufu ate oba olabye kabaka mu kamwa mu katundu ako oba musezi era oyinza okuswalira ku mukolo ogwo mu kaseera ako kye kibaganyisa okuziika. Akati ekitundu ky'okumeketa amannyo eky'omuzimu tukimaze ne tudda ku kitundu eky'omulongo kizza. Okumeketa amannyo okwakizza, amannyo ga kizza gaba makalukalu era oba ogawulira ng'oli alinga akeketa oba tukiyite tutya akeketesa ejjiraasi ku seminti. Ate okumeketa amannyo okw'omuzimu nako kwawukana. Okitegedde? Kati akatuntundu ka kizza akamekesa amannyo kambukira ddala paka mu kabaka bulamu mu kituntundu ekyo. Kyokka ekituntundu ekimekesa amannyo mu katundu ka kizza oba ak'omuzimu, omuzimu nga gukubanja mu katundu akakabaka nga gutambulira mu bwasengalamidde. Okitegedde nanga kabaka yagulina mu buyinza bwe bwanga bw'onoteeka ekintu mu nkwawa. Akati ebintu ebyo byawukana eby'okumeketa amannyo, wabula gy'olaze omusawo alina okuba nga si wa kibogwe ng'ajja kusobola okukebera n'akwawula. Eri omusawo asobola okukebera nga kabaka bulamu yakumekesa amannyo mu katundu aka kizza ate nakugamba nti muzimu. Okitegedde? Kakati ensonga zonna buli bubaka bw'ofuna bulina okuba ng'ofuna abamanyi abasobola obbulambulula, abamanyi asobola okwetegereza nagga nti ogwo muzimu gwennyini nga si kuteebereza. Okitegedde? Muzimu oba si ekyo oyo kabaka yakubanja kubanga abantu bangi nnyo batambula. Oli n'atambula oba agenze ku musawo naye nga bamubanja kabbo just atekewo akabbo n'endeku. Omusawo n'akuba omweso n'alaba kiwanuka, n'alaba ddungu, n'alaba bamweyana. Omusawo n'akugamba nti olina okugula olutula lwa ddungu n'eŋŋombe n'endege, olina okugula ensumbi ya kiwanuka. Okitegedde? Kye bayita okubuukira amadaala. Kituufu empewo azirabye weeziri kubanga gw'omweso gulaba era omweso gusobola bulungi nnyo okulaba byonna ebikuliko. Naye arrangement omuntu alina kusooka kaki. Osanga omuntu mu nnyumba ye ng'alinga omusawo omuganda nga buli kimu akiyina. Alina amaliba g'emmondo, alina ebifundikwa 3, alina ebibbo bya lubaale, simanyi bino bibbo by'ebukojja, alina ensawo 3, eno nsawo ya muzimu, eno ya mayembe, eno ya lubaale, nti ate eno nsawo y'ebukojja. Okitegedde? Ebintu mu nnyumba nga bifumbekedde mu luumu yonna ejjudde. Naye nga kyava mu kuba oluusi ng'agenze n'akeberebwa, omweso gwo gukebera ne gulaba buli kimu ekikuliko kubanga omweso gw'abasawo tegutera kulimba mu ekyo kye gulabye era gukiraba ne gukubuulira era gukubuulira n'omuntu gw'ayomba naye. Naye obuzibu okusengeka ensonga ezo n'okulaba kiki tusooka nakyo, kiki ekireeta kino, koozi ya kino eva ku ki. Kubanga omweso gujja kulaba omuntu akulima empindi ku mabega nate tegujja kubuulira koozi evaawa. Era omweso bwe gunaamala okukebera nga batandika kukolako, genda oleete enkoko tukutikkuleko amalogo, wabuuka eddagala. Okitegere? Ne bakukolako obaddeko eddagala liwabuuka n'otunula emyezi 2 n'oddayo n'ogaa nti ate obulwadde bwanzizeemu. So kakati obubaka buno bujjayo koozi y'ekintu. Ekintu kino kiva ku ki? Lwaki gundi akuloga? Lwaki oyigganyizibwa ku kyalo? Lwaki olina olutwe? Lwaki ofiirizibwa? Lwaki oyombayomba ne neiba? Yagenda okuleetera eddagala kyava ku ki? Kakati koozi y'ekintu ebiseera ebisinga yeetera okusuula abantu. Osobola obutalandukira ku ddogo liri ku muntu n'otereza ekintu kitono nnyo, omuntu oyo n'atereera. Muntu asobola okuba nga azze nga yabuuse eddagala n'omugamba genda otegeere ejjembe lya kitaawo, genda otegeere ejjembe lya jjajjaawo, oba gende waba mweyana omutegeere, oba gende wakiwanuka omutegeere. Agenda okulaba nga omuntu yali amuloga ng'ate bazzeemu okwebuuza. Okitegedde? Kale nno abantu abasinga obungi ebigenderwa mu kusomesa kuno twagala abantu batambule n'okumanya, ensi etambule n'okumanya. Okitegedde? Era ebigenderwa by'emikutu gino ffe tubasomesa nga tubaleka awo, ayagadde n'atunoonya, atayagadde n'atambula. Singa oba ogudde ku muntu n'akukolako obulungi n'akutereeza, twagala tunoonya nsi kufuna mirembe, tunoonya nsi kufuna kumanya na kutegeera, tunoonya nsi kudda ku nnono. Okitegedde? So si kusika nga tuzza waffe. Okitegedde? Wabula nti ensi erimu abantu abalala abamanyi bayitirivu, okujjako ng'ogenze ewantu n'olaba nti tebakuterererezza oba omutima gwo tegukkirizaayo oba jjajjawo takkirizzaayo, ekyo tekiba kikyamu okunoonya ewalala. Kitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale ntitwagala abantu b'ensi bamanye obuwangwa n'ennono. Mu bifo ebimu ebitereeza obuwangwa n'ennono
okitegedde abantu abasinga muddukireeyo mutambule mutabaale mwezuule mwenoonye okitegedde oba ogenze mu lubiri lwawa oba ozze mu lubiri lwaffe oba ogenze mu lubiri lweri ekikulu abantu mutambudde kye kintu ekikulu kubanga ekisinza okutubonyaabonya ffenna abaana abalera ab'omulembe guno kwe kubeera nti bajjajjaffe tebaafaayo kutereeza nsonga n'olwekyo kye twava tuvaayo mu bwannakyewa ne tugamba nti tulina okusomesa abantu watali musaala asiimye yatuwa abantu bategeere batambule n'okumanya n'okutegeera omuntu ategeere lwaki bamuloga omuntu ategeere lwaki mbonaabona so omuntu asobole okutambula n'okumanya bw'osanga akuyamba akuyambi wali waba taakuyambi awuveewo ogende ewalala ekigendererwa abantu bafunye okumanya n'okutegeera mu nsi abantu balekeraawo okwesulika ate abantu bazaale abaana nga bababuulira nti obuwangwa yennyaffe ate obuwangwa bwe businga era omuntu yandibadde addukira mu buwangwa n'asobola okulabika nti atereeza obulamu bwe n'abaana abalijja kakati mukatuntundwako kumeketa amannyo kansubire nti okategedde bulungi omuzimu gumekesa abaana amannyo omuzimu gumekesa abantu abakulu amannyo kyokka mukatuntundu ako ak'omuzimu tulina akatuntundu akalala ke ka kabaka kabaka amekesa abaana amannyo kabaka amekesa abantu abakulu amannyo era akatundu ka kabaka mwe mutambulira akatundu k'omulongo kizza emmeketa y'amannyo ya mirundi ebiri tulina emmeketa ey'omuzimu n'emmeketa ey'omusezi okitegedde nga bwe twogedde ku kweyayamula kansubire nti obubaka buno obutegedde bulungi weewaawo yenze omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.